Gwango lukulu abakabondo k'ekibiina ki NUP bavumiridde engeri Ssaalongo Erias Lukwago gye yakwatiddwamu amala atwalibwa mu kifo ekitategeerekeka. Ffenna twegasse wamu okusooka okuvumirira ekyokuba nti amagye kati geefudde poliisi mu Uganda. Ffe tetulina buzibu bwe wabaawo omu ku ffe ateeberezebwa nti yazizza omusango, tusaba akolebweko ng'amateeka bwe gakola ki bwe galagira. Ne tukitegedde nti kuno tekwabadde kukwata muntu, kwabadde kuwamba. Ebifaananyi ebyavuddeyo ffenna bitusuzizza nga tetwebase. In fact ffe tetwamanya Mwami Museveni bwe yagamba nti kino kisanja kya buteebaka, tetwamanya nti agenda tukolako ebyobukambwe tubulwe otulo nga bwe twasuze eggulu. Tulabidde awo nga kyagamba nti ekisanja si kyakwebaka, nga kati tetukyebaka, tusula ku bunkenke olw'ebyo ebitukolwako kati ng'ekyatukoleddwako eggulo. Ebifaananyi ebivoola munnaffe ebiri mawulire, gamba ebintu bino n'okubyogerako tetwagala, bituluma. In fact eyakikoze bw'aba yabadde ayagala kutulumya, twagala kumubuulira nti mu butuufu twalumiddwa. Bw'aba yabadde ayagala tuwulire pain, twagala kumugamba nti sebo twagiwulidde era tubadde tukusaba otusaasire okomaawo. Ebikolwa ebyo gavumenti byekola bwebanga in courts yebikola. Twategeddeko nti ennaku zino okwogerako eri eggwanga omuntu agenda bugezi ku XA kyayogedde ne kisalibwawo. Kyannaku nze aludde ne Lord Mayor Erias Lukwago, musajja mugonvu mu mbeera y'obulamu, ate gwe mmanyi alwanirira enkola y'amateeka. Kyemmanyi obulungi nti senga baamugambye tukwetaaga oyina ensonga era yandikutte ekkubo n'agenda ne bamugamba ensonga enda babadde bamulaba bulijjo kuba abadde asiiba mu kkooti. Era ne ku Mande gyo babadde bakimanyi nti agenda kusitukawo agenda okukola emirimu gye bandisobodde omukola ki omusanga. Lano genda ojja omuntu mu kisenge bataddemu enkola y'okutya. Bano abakulembeddwamu omubaka wa munisipaali y'e Mukono Betty Nambooze Bakireke basabye omukulembeze w'eggwanga ayingire mu nsonga eno nti era Lukwago bw'aba alina omusango asimbibwe mu mbuga ez'amateeka avunaanibwe. Saba abamulina bamaze omubuuza bye baagala, bamaze omukola bye baagala, bamute akomewo mu bantu be, naffe tulabe bwe tukola ki bwe tuta. Omusango gwonna tumwagala bamutwala abasawo be n'abantu be, era n'omusango gwe yazizza gulangirirwe. Bwe tuba ebyo bye tulaba ku X nga y'endowooza ya gavumenti, deni kyannaku nnyo. Kuba ku mukutu twalabyeko nga kuliko omuntu agamba mb'oludde ng'onjooga bino tubimalenga abasajja. Naye ate abasajja tebamala bwe batyo bintu. Abasajja abali civilized bw'aba n'ekizibu ku munne ayitayo omukulu ne batuula, oba amuloopa nga amateeka we galagira. Abatali civilized amuyita mu kisaawe ne beekuba nga tekuli asibye munne mikono. Ne kati ku byombi kwebyo wadde n'ekibi ekyoga nti kale twekubenga ab'omuntu we balwanira mu butale, nakyo si kyekibaddewo kuwamba muntu. Ate nga ffe abasemberera Lukwago bangi tukimanyi nti bambi mulwadde, tali mu good health. Bano mu ngeri y'emu balaze ennyingo 12 kwe bagenda okutambuliza emirimu mu paalamenti. Kulaba nga ddala eyo ku disitulikiti, ddala disitulikiti zikyalina obuyinza era emirimu kitambula bulungi. Ekirala ebyava mu kubala abantu kwe tulina okusinziira okukola pulaani z'eggwanga bwe babirangirira ate bamala ne babiyitayo. Kati eggwanga terimanyi byava mu kubala baki bantu. Twagala kuleeta biteeso gavumenti ejje tubuulirire ddala ebyava mu kubala abantu n'ebintu. Ekirala eggwanga lyakkiriza mu butongole nti tubanjibwa obutabalika trillions 26. Ffe tulowooza zisinga. Kimanyi bulungi ku ludda oluvuganya abapya tuliko baki bangi. Twagala kuzzaawo enkola y'amateeka mu paalamenti n'ekitiibwa kya paaliyamenti bannayuganda gye beegomba. Ssebugenyi Joseph yakusakidde eggulire lino Crack TV. Kale katusooke tufune ekigambo bigambo n'omulabirizi Dr. David Kiganda n'oluvannyuma amalindire gagenda kweyongerayo. Omuti ogubala ebibala Yesu yali agwogerako yagamba nti ogwo bagutemera ne gusigalawo, naye ogutabala n'omukumi yagezaako okuguwolereza nga bizibu.